Yene sawe ndagane ali ku TV yo STV mu program Wajja Otya mu City webale nnyo kubanga otwegesa amaaso era tuba tutuuse mu saawa zino kubanga tukutuusako programu eno so kana kwebaza yonna gy'otuusizaako engalo olunaku luno olwaleero n'okuviira ddala ku Monday n'okutuuka lunaku luno olwa Sunday bambi weebale nnyo weebalire ddala gyonna gy'otuusizaako engalo weebale nnyo weebale kola ate weebalire ddala n'okuba nti n'okusaasira bwenna abatagifunidde mu mirembe nti oba obadde mugonvugonvu tukusabira ojja kutereera odde ku kkubo mukulikireeyo ddala nnyo nno mikwano gyange abatudde mu ddiiro kati saawa zino ng'oli kacaayi kyemmanyi kati saawa zino buli omaga Uncle Brian atuuse mu programu Wajja Otya mu City nnyo kacaayiko n'akyali ku mulimu nti oli ku saaluuni okyalinawo oli nti osobola okuba ng'olaba programu eno Wajja Otya mu City yine essaawa endagaane sobola butakugira nti programu Wajja Otya mu City era tuba tukyaza abantu banjawulo b'omanyi n'ab'otomanyi munnaye b'omanyi olina bingi by'otabamanyiiko ate naye ab'omanyi olina gw'otomanyi mu programu eno Wajja Otya mu City twogera ku bulamu bw'omuntu atudde yalaba programu eno ye programu yokka esobola okuzzaamu essuubi tibwoba olemereddwa tibwoba olina gawundi naye nti kino nakino kiriwe kinebwe kiti byoba owulire tebiba bigambo byange nga nze Uncle Brian K naye bwoyo gwe tuba tukyaziza olunaku luno olwaleero saagala ate kulwisaayo olunaku luno olwaleero mu studio eya STV mu programu Wajja Otya mu City tukyazizza omugenyi waffe omwagula w'abangi si mulala bamuyita God is man Uncle Levixone. Ani mzee. Science of Club programs. Nsanyusa nnyo kubanga ndi naawe Uncle Brian. Wow. Amina taata. Oli otya? Sidi bubi. Tugeza mpola. Damu obuuze ku batulaba. Abatulaba amanya mta Levixone njagala nnyo Katonda okuyita mu kwagala abantu. Ate era ne serving Katonda okuyita mu kuservinga abantu. Mperebwa nnyo omukisa okubanga ndi nammwe olw'eggulo lwaleero. Good. Mukama mulungi nnyo twebaza Mukama olw'obulamu n'ekisa kyatuwadde. Awo wennyini wenjagala tutandikire mukulu Levixone nti nga bwe tugenda okwogera ku ebintu ebizimba ku bulamu bwo ng'oli musajja wa Katonda mu programu eno mbadde sinakukyazaako nti nno omuntu gweba nti amanya ali stonchi ku Katonda twandiyagadde osooka otuweemu essaala bigambo nga bibiri owe programu eno omukisa n'abafaanizi bo nabo abalaba programu eno. Neyanze omukisa ogwo. Tato mulungi tukwebaza olunaku lwaleero tukwebaza olw'ekisa kyo tukwebaza olw'obugabirizi bwo tukwebaza olw'akaseera kano tewali kibaawo nga tosazeewo kibeere Katonda nga mulungi leka akaseera kano kabeere ak'enjawulo mu bulamu bwaffe ffe nga bali wano n'abatulaba eyo leka story yaffe ezzeemu abantu amaanyi let them see that there is life after tomorrow or after today King of Kings Jehovah because we believe there is nothing can be done without you so we ask you to take control let it be you. We ask you to increase and we decrease in the name of Jesus. Amen. Enena ate ddala abalaba STV abalungi nera tweyamira ddala okubeera nga tusobola obatuusaako programu ezo zonnyini ezizimba ezisanyusa ate eziyigiriza munnaye sijja kusuka waawo Levixone twagala otubuulira obulamu bwo bubadde butya mu programu eno Wajja Otya mu City abantu bandyagadde omumanya ne bafaanizi bo obaddewo otya okulaba nga mu kyalo nawona wookulidde okulaba nti otuuse wootuusa awo okulaba nti olina akamwenyomwenyo. Obulamu bwange sikiwa nti oba bulina enjawulo y'amaanyi ku bantu era bw'okyazizza because era kyemmanyi onoonya abantu ddala balina story. Yes. It has been a very inspiring journey. Naye okusookera ddala njagala okwebaza Katonda nti singa siiyo oba singa siri wano singa siri wano so obulamu bwange era bubadde si bwangu bwe nkuddizaayo mabega katono nze nazaalibwa nakasongola gye banzaala ebuluuli kumpi ne Wakakundi. Ebuluuli abantu b'ebuluuli nakasongola liri mu ssaza lya Kabaka wa Bulemeezi naye ebuluuli mawanga mangi agaliyo kwogera Oluganda olw'eggono olwogera n'entuula Oluganda omuntu bwakutunuulira laba nga tojja mu Baganda naye nga ne musajja Muganda. That's what I can say. Ne musajja Muganda era oli ddala omutuufu. Amina. Kubanga nkulidde mu Buganda nzaalibwa wano. So there is no any way I can separate myself from that. Twali ngeri Yesu akyejjamu. Muri family y'abaana bameka? Family y'abaana ndowooza kati mbala 14. Mu maama omu ne taata omu? Maama naye nga nze nzekka ali alina different taata.
naye nga abalala bonna bagatta taata. Otyo tubuulire. Ya kati nze banzalire Nakasongola awo. Banzalire Nakasongola nkula bulungi nnyo era njagala kyemmanyi omukyalo ono alina olaba interview eno. Maama. Natali mama wange. Omukyala ali Nakasongola eyo Buluuli. Mukyala Muluuli, mukyala oyo yanzijanjaba. Banzaala nga siina maanyi bulungi. Maama omulungi atulaba. Nyagala programu eno wengeno ogiteerako ku lunaku olwo. Beerawo olabe mutabani we watuuse. Ono si mama wange anzaalira ddala. Mama wange bwanzaala yanzaala nga ndi kaana kanafunafu. Yanzaala nga amaaso gange galina obuzibu ng'ate nyina bayita batya nga alina obulwadde obumpisa obubi. Yali mizoozi. Si mizoozi. Waliwo eyaabo oba eyaabo ogimanyi. Olusetera n'ekkubamu. Webale nnyo. Kati yo yali enzise. Bambi. Kati oyo omukyala bwansinansevinga obulamu bwange. Atya. Era buli bwe ŋŋendayo yanzijanjaba simanyi ngeri atya kuba nali mwana muto. Buli bwe ŋŋendayo antunulira n'akaaba. Era ye tampita bino bya Levixone byammwe ye buli wandaba agamba wuuyo survivor wange. Okitegeera omuntu ampita kawunawo. So omukyalo oyo njagala osooka ddala mwebaze olwa Katonda okuba nga yayita mu ye okusevinga obulamu bwange. Tosanga singa tekwali kubeerawo kwena time eyo osanga singa nafa. Kwamange yali amanyi omwana wange akoze ki? Agenze. Kati maloterera awo mpezeza like 2 years kati ntegita nkutegeera ebintu by'oku nsi. Oyogera n'okwogera. Kati awo emyaka 3 ne tuyingira ekibuga. Okuva e Nakasongola okuyingira Kampala wayingira ng'olina emyaka 3. 3 years. Ojja n'ani? Nzija ne muzeeyi omusajja. Ojja taata musajja. Nzija ne taata musajja tweyiiya afangisa agenda akola mama nga mulekayo ng'ali olubuto lwa sista. Mutuukira waani? Nga taata yali abeera eno? Twatuukira wano Wabbeesi wano lusazaawo. Olwo nga muvudde mu kyalo oze ne taata nga mutuukira waani? Azze kwe yali atunze ebintu bibambi najja atandika obulamu mu kibuga. Tugamba wajja ku kyeyo olwo omanya abantu abazaali. Naye nga ndi ddoogo nnyo. Ng'oli ddoogo myaka 3. Myaka 3 kati omusajja atwandekawo mu nnyumba n'agenda n'ayiiya. Ne maama wo nga yakusuula ng'okyali. Naye teyansuula. Kati yali yasalawo kukendeeza ku nnamba muzeeyi wange okujja n'ajja nange. Muzeeyi wange stepdad wange. Olwo obeera n'ani ng'oze ne taata olwo kati nga mbeerawo n'enkiringa n'agenda n'akola n'ansangawo nga nze ndi waka. Yeman. Bana abalabi ba STV program eno Wajja Otya musite abantu tuva wala. Levixone katongera story. Era bwe yajja musajja yagula yayapowa ku mukeeka. Nga we tubeera paka afuna sente nagula akafaliso. Nga tegubanyiga. Sha. Omukeeka nogula naye ate ku myaka jojo wayina ng'olaba nga ekibiri okay. Olwo emmere nga mugijjawa okulya. Ngayiya nampa emmere ebambi. So nayiriba guza n'ateeta ne maama. Kati awo maama Luyogo wayingirira ekibuga. Olwo ng'owezezza emyaka olwo maama okujja. Awo n'ekyemanyi nali yantegeera. Kuba nze natandika okutegeera obulamu. Taata wali omubuuzizaako nti okuva mu kyalo okuyingira elusaze wa? Twatuukira lusaze awo ku bbeesi. Mwatuukira wano kayumba kaali kammeka ebiseera ebyo nga kapangisa ssente nga kimanyi kinene nnyo ennyumba eteeka okuba yali emitwalo nga2. Wangi? Emitwalo 2. Kyemmanyi kinene nnyo kubanga dda omusajja mukadde kati. Nkulaba. Kuba nange mwennyini nasulako mu nnyumba emitwalo 4. Okusoma. Kati okusoma tekyalimu mu programu. Nga tolina ssuubi nti obuno. Zibiri tetwabirina mu programu sijja kulimba. Kati awo tumala kugetinga ate exposed mu bantu bangi otandika kutegeera awo. Bwe ngenda ne batwala ku St. Joseph Mapeera. Essomero liri eyo mu lusaze eyo. Ku Mapeera wano. St. Joseph nga nsomerayo baby class. Nasomerayo top ndowooza. Nga nkomoba mu P1. Tinga ebyokusoma yange bisooka nebikola ki? Nange. Ebiwummula. Amagye tewali. Nembeerawo. Naye ng'oli ne daddi. Olwo maama ajja ddi? Ne mami nga yajjanga waali. Naye nga haso. Kati munnange obulamu ne tubuya.
mpeza emyaka gyali nga 9 nenve waka. Emyaka 9. Bano baaliridda batoobo oba batoobo nga bamazaddeyo ng'abaana balala 2 wano ewa taata 3 kuba ffe tetwesinga nnyo myaka era bwolaba ne baganda bange b'omanyi oyinza okugabamu oyinza okugaba bansinga obukulu ate nga nze mukulu nange muna nakyewuunya nga mama byali akikola atya kugambye mama Lubyogo ye yasalawo okubulesinga ensi Uganda n'ensi yonna mu kyamazima bw'otunula ku myaka gyaffe gy'abavubuka tetwetaaga kusemberera Katonda nti abasinga tetulokose naye wasembeza nnyo Katonda mu bulamu bubungu okyali walokokawo ng'olina emyaka emeka Levixone? Kati nze okutegeera Kristo ndowooza gyali mpezeza emyaka nga 14 awo ntya emyaka 14 nga nvudde waka nina emyaka 9 tandika okuyiribaawo ku street ze Kosovo nsula mu biyumba ebitanaba kuggwa nensulako wansi wa puulu awo kwegamba nga ndi awo njiya bulamu nentundako enjaga nga nze njitambuliza mu kitabo nakola ebirimu mingi nnyo nenyingira ne mu kirombo awo nga bwe basiweereza gundi bwe basipanze matafaali kugateeza n'okugabikka nga nange ngeekubira okitegeera mu Kosovo omanyi okuba bulooka bulungi nnyo by the way era nemba ngenze ku mirimu gyange abasajja mbagamba bulooka gikube bwoti kati bakasitoma bakutegeranga batya nti kati ono akayaga kako katuuse kazi nagitambuza nga ngenda eyo mu bayaaye eyo nga ngenda mu bibanda bya firimu eyo nga bamamanya nali ngitambuliza mu kitabo nga mpaaki bulungi nga nasabika ekitabo ne tusabika n'ebipapula bya seminti kati ng'ebeereyo nga kiba kizibu n'omuntu ogamba ono omwana aba akola mulimu bwe guti ng'ogyeko bali abaginywa era omusajja nkolera kubanga abayaaye mulina olulimi lwammwe lwe mukozesa osobola otuwaamu ngeri gye mwayogeranga nedda nga sijjukira kigambo by the way kinakozesanga naye nga kyemmanyi najjanga negamba story ebyakabi mbiina ekitegeera olwo omuti gwali baguyita muti enkoko yali eya mmekoolu bagiyita muti sitiiki mwina ebintu byammwe byali either nzijjukira nnyo awo binusu byaliwo awo so yali kya 10 so noyo omusajja yankozesanga bambi yafa kati nga nzija nampa 10 amaze otunda kati nga tebimala nga ngenda ne mu kibuga omwo nga ntunda amazzi agesso tumbira mu kataasi okajjukira kataasi awo era nga mbeera awo mu paaka eyaffe era egende zigende nakasongola awo ezigende saasira biki biki nakasongola luweero kasana biki biki nga wentambuliza amazzi agakataasi kuba mukwano gwange yansanga nga ndi awo Kosovo nanga negwe lwaki tojjanga naye atunda amazzi nanga lwaki tojja nengenda nenjogera ne mukama wange notunda amazzi nemugamba kaale ate oli ku mazzi ate akwongera amazzi amalala nali sinagufuna yanfunira ogwo mulimu kati bwantwalayo tutuukayo bulungi mba nakatunda amazzi bwento mulundi ogwasooka amampadde akataasi nenseerera nengwa amazzi gonna negayiiga buno overe bapankinga ngeno neeno bwe bakwatakwata ngeno obwo tubumanyi bulungi kati bwe gayiika mukama wange nangamba kati gwogenda kukola nga tosasulwa okumala bbanga ki nakola ndowooza lyali bbanga ddene kati naye lumu nenfata nenkola nnyo nentunda obutaasa 2 nezero nenkima akalala naye nga sibawa ssente nenkima n'akalala obutaasa obwo bonna bwe bwajjula we nabumaze awo kataasa nakasuka bukasusi wansi waki wa taxi nempanuwa ogwo mulimu wengugo wenguvaamu nga olongo nga nesasudde nempanuwa leka olonga okitadde sente zali mmeka zali zikumala capital zali zinkolera kuba najja mu kibanda kya firimu nengula akatunda nengula nakeeka kakabeeranga kakasaayi ako nusu 3 oba 5 5 zali nyingi nusu nga 3 so nerizi nesasula ne firimu zange awo nga za wiiki ngerizo nga ne mu kibanda ate mwensula kati nga nfunye newo okusula nga nsula ku mbaawo z'ekibanda soko tubuliremu kati sente zali sente nga meka sijjukira wakale wazirya bbanga ki ate ozezaalwa nawo ndoze naku nga 2 kwa nagenda nenzannyako nebinusu bino etwaza banku ebyo kusenge omuyayi nankuba era sente enzibire zirina makulu kati munnange nempano ogwo mulimu nengufiirwa
kati wengufiirwa walogabi bamitanga Armstrong nga alina box ya toffee akyaliwo ne kati naye yafa bambi Armstrong yali musajja kubondia nga wakabi nnyo nga alina box ya toffee ne buno obuswiti bwe Kenya kati nayo netandika ebiseera bya toffee simanyi abaana b'ennaku zino baba bamanyi butoffee buswiti bwa toffee kali kamunga kane buswiti ke obwa Kenya obuswiti bwe Kenya kati nga njambala ekibokisi ekyo nga ntambuza sweet naye yali akozesa force by force ye yali angamba gwe itawo wano gwe bakiyita kibuli nga nkozesa kibuli mwana nga nebyenkola sibyagala ate nga olina okukola nga nyina okuzuba nengenda buli wamu kubanga ntunda olonga ebiseera ebyo ng'omaze okweyawula ku bazadde bo wakomangawo balaba eriswaze teguddayo kati bategeranga batya nti kati Levixone gyali banoonya nga mama nowamanga ajja natuuka weyo ndi nempanuwa nenziruka nga toyagala kuddayo ne bateekako ssebo ne poliisi batunoonya wali ebiseera ebyo poliisi yakwatiranga abaana nga bebakwata babaga bakwata ne batwala mu magye bijjukira ebyo anti nze saabiranga ku street I know. I know. It's okay. So, I know. So munange embeera nge eri bwetyo nenkola omuyayi wa tofi nenkola omuyayi wa tofi lumu naye nemuddukako naye nga mwaye sente naye nga ku business otambulira ku nusu 1,500 gayi yampanga so everyday nga mpa nusu 10 ogambye mpozi erinnya yani yali Armstrong nedda naye omwoyo gw'omukama gumuze birembe bambye yali bondi akwera yabe bamukubanyingiza n'ebikonde kati munnange wangi nenkola ki be bamukubanyingiza okunjagaliza okwakingira ebikonde teri mwana akola abeera ku street nga tamanyi kuba panji nali bondi era kati munnange nfuna omulimu omulala njankulaga ebizinesi zange zatambulanga tuli butoola bwe bayita obuwoomi bwa Wajja Otya mu city kituufu kakati munnange nga bwenva watofi wegwannema netandika okutambuza omuzigo gw'ente n'omubisi gw'enjuki obijjawa ne ovacado Levixone yes nga mbitambuza byonna wamu mulo okitegeera ebyo nagwo omulimu ne gunnema nga gunzitowereddeko bintu bingi otambula nnyo omusana nze nali wa bulaaka bro lawawula goera kozayadookozajja ng'omusana agukuba ddoogo wesite kati munnange bwenvaawo nga mukama mpa omulimu omulala wagumalamu bbanga gosagulwamu omuzigo nga kaveera kakusala engalo kati nenyingira amata gana amata gakadomola so ng'oyiwamu oti ag'okupima kati omusajja yali neiba nemugamba ze mpa omulimu nampa akadona nga kako kalita 5 nga ngenda nembayitamu nentunda linda kawo mukulu Levixone buli mulimu ogwagendangako jjukira nti ogw'amazzi wali oweza emyaka 14 kati ogw'amazzi nali ddoogo nnyo wali ddoogo nnyo emyaka 12 kuba kati sinaba kulokoka nno kubanga gambe ndokukanga nyina emyaka 14 okitegedde ebyo byonna byonna njiriba bwiri binga omwana tudde ku mata kati nenkola mata nali nina omuwala gwe natundako naye era kyemmanyi gyali kati mukyala mukulu yakula amuyita Ngabire nga tutunda naye amata gyali era muwanyo respect ekyalo kyekyo nga mpita mu Kosovo nengenda mu kiyayi nengenda emasanafu nengenda wa nze emirimu gyange gyabiranga wano around wema nkubye nnyo nga ngenze namuŋŋoona gye nkoma bannaye abalabi ba Wajja Otya mu city mwenna abatudde ku mudiro lyammwe wona wooli ng'olaba programu eno naddala ddala ng'oli ku munaku nankulabye Lungujja Kosovo Lugala Masanafu ng'oli awo Levixone bakolanga ekivu afadhali zeewoli bajja era munange era mbebaza bajja ne bajjuza homecoming concert kama bawangazi kati munange ogwo gwamata n'enguta nago n'enguta akadomola kabakookya nnyo ng'oteekamu epapula ino n'ositula okitegera omuntu oteekamu ekigoye okitegera kuba olina ogaba wanga gookya amata aganywerawo n'anywerawo atwala ewaka n'atwala kati omulimu omulala gwe nafuna era omulimu gwange gwo gwonna guwangaalamu era n'erinnya lyagwo ne balintuuma nga bampita Bunyama ekoze bugala erinnya lyange gwe Kanyama atunda Bunyama siika Bunyama nali nina omudaala awo nga gwe gusinga okumazaawo
Nogera n'obuuza nekyali wange omu gwe twatandika ye yali Ronald Kikomando ng'akola chapati era chapati ze zikyamukolera bulungi ng'ali opposite wali nfune chapati wali ng'ojja n'ofuna neki n'akanyama kati nateeka kumpi awo n'ekibanda nga buli afuluma mu firimu alina okungulako akanyama nintuuka n'ekiseera nga nina n'omudaala omulala nga mmaze awo wano Kosovo mangu ne nyambuka e Lusazi. Ogenda oba sita ng'omanya nti kati nsobola okukola omudaala bike kati abapazana Mutebi bwasenguka eri n'agenda e Lugala nengendayo nga nayo nsiikayo chapati awo mu service awo baba bamaze bana baali bangi abalokole baba bangi nga bajja nga bagula ali ne kacaayi ng'olweggulo mbeera ku bunyama bwange era ogwo mulimu gwo nagukola nnyo ne gunfuneyo kasente nga nsobola n'okugulayo obugoye Kasubi awo twagendanga Kasubi ab'Ekasubi bakimanyi mu katale awo lwa mukaaga awo nga nyina tulinawo ne mukwano gwange tuyite nga tunda ne hanga ng'okanyomawo ng'enjogera ennaku zino ng'okanyomawo banga olinyawo taxi simanyi nti abantu batambudde niwe nayimbira nga ni muyimbi nga bwe mpulira nti waliyo show Kweke Beach ngenda n'entambuzawo bigere eyo Jesus Festival gy'owulira nagitambulira emirundi nga mingi nnyo nga ngenda kuyimba ate olumu tebakuwa na kuyimba ye tebampaako wadde n'okuyimba by the way natambulira balanka okumpa byalo mu watambulira nga lwaki tewaddangayo kulaba bazadde bo bazadde kati ate munaye nga mbakolere ki omuntu olina ogera ne weeyiiya noddayo balina kyobeetikidde mbeetikire okitegeera naye era relationship yange teyavaawo nabo okitegeera nze I can't call myself a street child because ate bo mbalabye baana b'oku street baali naye gwe mwabeeranga mu akasente mu kibanda wasasulanga kyonna kya firimu natuuka ekiseera nga sasula kubanga nanyini waayo yantumanga ngene nkime teepu mu kibanda ekirala nga kiringa nankulabye kati nga nze nzirukawo emisinde nenjikima yo firimu gye mba ndese magenda girabira ku bwereere walya ku nkwakyo enkwakyo ogimanyi ebyo byonna nze kati saabire ekintu kye nanywa nanywa enjaga ate nayo naginywa ate saaginywa nnyombo kubanga sebyankolera sooka otubuuliremu gwabaali baginyweddeko kiki kyekwongeramu enjaga ekumensa bumensa kuba nze nanywa enjaga ate enjala nennuma nnyo nalya Ronald Kikomando yaŋŋamba nalya chapati 12 batugamba nansala wano nasooka mugasalira 3 nenzirya mba nyimukamu bwe nga ndaba olubuto luwewedde nga ndatenga sooka nyongere ddala 3 nazisala mba ntambula ntuuka nga Ronald nyongera ddala 3 Ronald naŋŋamba wabadde ki naye nga nedde 12 ate buli chapati emu yali ya nusu nga 10 muganda wange chapati sebo zajjira sebo zaali za so zaali za 2 wakati ngamba Kikomando nga enusu 2 bakuteramu ebijanja Kikomando kyali kyamaanyi ekyali kyamaanyi biseere kati nalya chapati ngano bwenywerako n'amata Ronald naŋŋamba kakati gwe olina kiwakozeseza ne mugamba tewali so amugamba kuba yali mukulukulu wange Kikomando era kati muwanya ekitiibwa ye leero so kati nze nezintama kasanategeera mbuze zinkozesa enjaga n'entama yakutamirawo wajunya mulundi gumu neyekutamirawo nayongeramu of course oba otuse mba yayibo naye nemala nze nava ku njaga nga nyina emyaka 15 kati ekirala amafuta nabeera bwe nti n'akagundi kange bwe nti akatambaala naye osobola otubuulira abakulaba ebiseera ebyo n'alaba kati Levixone nga bw'oli muli mu mutima olowooza ki no by the way sometimes n'abazadde nze abamu naddala bakyala bekozi bandabanga nze there's a day kwa nali nyingiddemu n'ebyobubbi kati nabbako emmere ku sigiri akatogo kamatoke n'ebinyeebwa abakyala bekozi ne bangoba ne bankuba ne bansonyiwa nali nkatwala mu faamu tulye ne bakyali bange kati abakyala abo edda bebandabanga nga baana baba bayingiza muki munyumba mwingire muyaze naye kati today be bakyala basobola okutuula ne bantestifyingako be bakyala abanjagala nga banjagala ebiribiiro. I don't want to talk about your project. Pastor Namutebi kiki kye wafunayo Pastor Namutebi just era nasiikangayo chapati ezo ne kacaayi nemala nenvaayo nayo ngaliwo omuyaayi omulala zaawo ate nga ye baaba ng'akikuba bubinyo nenvaayo eyo ne gayi yali antekamu ssente n'abikola n'abirya essaali n'abivaamu kati bwenze nesigala mu bunyama bwange obwo kati ndokoka ntya. Yes. Lumu waliwo omusumba eyajja akosa omuyita Pastor Deo who happens to be my pastor, my spiritual father, Deo Mwanje.
kati ayitamu n'abazungu tuli eyo ne bakyali bange tuli eyo mu ghetto ddala tuli mu hasu ennyini biseera twali twakamala ofiirwa mukwano gwaffe baamukuba ku 31st baamuyitanga Godi nga nera ku bya zubi ebyo baate bamumistaken nga kolosi yali abbye ne bamukuba n'afa kane tuba nga tulina entiisa y'amaanyi era every 31st I remember Godi buli webeera 31st yes kubanga ffe twampushinga n'okuva ewaka tugende tukyakale 31st tuvuge ebipiira tukole biki okitegeera ebyo nga muyingira omwaka munnange batusanga eyo Musumba nga alina abazungu ne bamugamba baali balinayo match waliwo essomero baali balinayo match bageza mamupiira biki ne batugamba kuba nze nali very talented nga bintu byonna mbyenyigiramu nga bwolabyo nayinyigiranga nga buli business na buli kimu nga nkuba eŋŋumi ng'era bampita Rinox mu bikonde era erinnya lyange lyali lisinga okubeera famous apart from Bunyama nkola ki namusajja atugamba tugende wa ku church wali omupiira ngambagamba mutwala storage munatuwayo ku bujja nagamba ate engeri gy'olimu nti oli mukujjukujjungu amajja muteeba ggoolo mukama bwanyamba nenteeba ggoolo ezi nampasendika lala omuzungu yaliwo nagetinga interested in me nagamba dde wano kusomero nga siraba mwana ono yani sonso munamugamba oyo mwana abeera awo muyaya abeera awo ku street ze koso kumbe naye yali akuba paasi ye n'abagwako ku street nedda kati oyo omusajja ate yanyamba nnyo okwogera ekyo kya nagamba what does it take okufuna omwana oyo put this boy back in school perfect era omuzungu we bamuyita Neil Fox era I had a chance to go nali nyina show mu Republic of Ireland I had a chance to have him as one of my guests olwo obulamu bwa Levixone butandika okufuna step esooka naye ayingira amanye nti no omwana asoma omuntu ategeera bwati olwo omwami akusanga wano mu kisaawe namala oteba ggoolo ngamba akasanze kange omusajja nga bayogeraawo nangamba enkyamba meeting ngeno meeting najja ne mukwano gwange bamuyita Trinity who happens to be my manager now manager wange muganda wange ate tewamulekerera bambi naye kuba naye teyandekerera amina kati mune ne muleeta ne mugamba I love you my brother nemugajja tugende ne mutwala ne mugamba where is my brother kati yali ayimanyi ku luzungu nsirumanyi era nga nze wemba ngamba abazungu nyina kyenjagala ngamba siina ntegeera wakati netumuliramu kati ne batugulira empale nga zifaanagana okitegeera kati nga tuza mtuwa tugenze ku kyaki ekyasinga otusibawo kyaki bali bagaba obuugi nga oli Busande waliwo obuugi tugende like that omuzungu nanteeka mu ssomero to cut the long story short namperera nentandika nali nkuze nga so akubeera mu bwana wa P1 biki tandikira mu P3 ate wagera tandika kusoma ngo mu P3 nakoma mu P1 nze kati ntandikide mu P3 sabule menga omanyi kukyala bakumanyi mubyoyo ali ngo bwana wambi tebusobola kubeera kyalibo iranga bumanyi mwengalo tejira ngezate abo bana kati bwana mbubbeko nzi basala munnange nga bakola ki ng'obulamu mutandika okyuka mpola mpola omusomesa bamuyita Teacher Gordon big up yambeererawo nnyo n'anfaako nnyo nga nsomesa ebintu catching up muzungu yamugamba akola ekisoboka kyonna labe ng'omwana oyo avaamu ekintu nti kale so nembeeraawo mpola nensoma nentula ne P7 as in both singing and football kiki ekyalinga talenti yo gyosinga ngaawo nga kiki ekikubeeza kusoma kiri talanta yange bwe ntuuka bwe nayingira essomero ebintu byonna ne bikyuka nenjagala kati ntuuse ku kyaki batuwa platform okitegeera ne tufuuka badansa ne tukola kkulu nga bagiyita COTL Children of the Light okitegeera nze nekyali wange oyo ne tulikulutinga n'abaana abalala netutandika okuzinazina mu kyaki nga batufuye sente ani abayigiriza okuzinazina
muganda wange nga muleetaga nabo ku street obaga ku nga tukuba jabba ne tukuba ne kano buno buzina buno bwonna nga mwawuza nga tuli babi nnyo twali babi ekintu kino bw'oyogera bw'otyo ekintu kino the way how you do your music wajijja mu level ndala noteeka music of God to another level. I give thanks. I for real tuli wantu wachamu tuli ku the right person. Kakati ne tukola kuru buli kimu ebintu bitandika okukyuka tandika okutegeera Katonda tuli mu Sunday school twatusomesa ku Yesu Kristo kuga tutegeera Katonda. I will be frank with you, my biggest turning point, it was church. I was loved. I really, na meeting a love in church. Batu batwagala, batuwe mzungu ne bampa engoye, ne babane mukwano gwange, kwegamba love yali nyingi. Nempuliranga, I really felt loved. Like I'd never felt loved. Nga sinali feeling and feeling. Era bigger Pastor Deo Mwanje and Fields of Life. Really? Fields of Life today I happen to be the ambassador of Fields of Life in Africa. By then, ngoyingidde church, waddayo mu kibanda? Of course, you osigalo toso akukyukirawo kutegeera neje nkomo kubeera ebintu byonna so byejjako bobanga toli idle. Era kyovulaba all the projects we do to making anyokulanga abantu babira idle. Ne academy y'omupiira gye nnyina abaana basinga bali banywanga enjaga biki nebo balaga nti olina abo beera nabo time yaabwe ey'okubeera mu byekisiru. I'm sorry to use that language. Naye musala ziwasaba ngeri gye wasemberera nnyo Katonda amazima amatuufu yakuyamba mu mbeera gyonna gy'oyiseemu Mr. Levixone. Abaana ababadde abatalina mwasirizi abaana abali ku street tobalekeredde kyobulaba Mukama Katonda akuyambye mu buli project gyogezaako okwasaganya etutumuka ate ekuteeka ku level ndala n'abantu bakwagadde no munnaye nange mbagala osoma gwenkanawo olwo nga primary ogimazi kati bwe mala P7 yawo jukira muziki gunyingidde ndikodinzeyo n'ennyimba awo wali dansa anti ngamba dansa nga tuzina nga bwe tuyimba noyimba okuyimba kujja luvannyuma okuyimba baane batu inspiringa lumwe enjala egenda ennuma okitegeera bana enjala ekulumye enjala bwe nnuma nga nyambuka ngenda waliwo ebivule byabeeranga wano ku gundi ku kifudu obijjukira basekumatini babeerangawo biki kajjukira mmanyiridde buli wenyinzina wali ku stage nenkola obukodi awo banfuuwa babaayo babasuulayo bukoyi bakolaki bakufuuwa nenga nyino nnoonya wali omukolo gwonna nzine obankubesamu obankola eki kyonna banfuuwe naye nenjala egenda kunzita bwe ntuuka wali nsanga ba MC mbagamba nzize kuweereza kuba olulimi awo nali ndumanyi olw'obwako Katonda nzize kuweereza amalusa bagamba nti nzize buna ekweyiya kufuna kasina naye baga nzize kuweereza nti oze kuweereza abazinyi tulina bangi nnyo mpozi ng'ogenda kuyimba ne mbagamba nja kuyimba naye nga simanyi nti nsobola okukonka weesigikiriza awantu nti ngakuwulira nga simanyi nti nyina eddoboozi ngoge mazima era nange bwetu nekitegeerera okuyimba kwange kutandikirawo wulira si ku crusade yali byali evening something kati gayi nangamba nsampulingamu ate original ne mugamba yeyize soka abalabi ba STV mu program eno Wajja Otya mu City awe tuli wenyini nyini filimu wetandikira obwedda kati filimu etandise kati kamenyemenye ntukola ki gaya ngamba musampulinga njiya oluyimba lwo gujjuke yagala original gayinga bintu bimunyumira mba ndi awo kwe musinga janga gaona omwana muteeke yayimbe bano bamaye ba MC babiri olumu namugamba muteeka yakola ekyo ono omwana addugala bwati nagamba nedda omwana oyo ayimba olinga takulabanga nako namugamba nakadona ngamba nsampulinga munange kuba tukuwa platform ababiri kana sola kujjukira kye nayimbidde oli nenjiye ekirala olwompezeze ennyimba bbiri lwezina sampulinze oli emusa yasose kati omusowo okubiri namusampulinga nga naye asanyuka yali muwala nga bampita ku stage wentuuka ku stage waliwo omusajja ngaali kunanga nga bayita linnya kyolwo bayita twanirize omuweereza omwana ali wano ajja abakubemu abayimbi baliwe beetegeka ba Christopher Birasi
kati ya meeting ya Christopher Fabulous ne Christopher omumeetingira awo bana abalabi ba STV ne program eno Wajja Otya Musite embozi ya Levixone ewooma simayina kumanya tenera wakuba nti mufunda bwa budde ne kati mbadde mbasaba tujje yongeze ku Sunday nera ku Sunday ddako Levixone tumuote buliro tuli naye mu program eno gwe kyobona okukola saawe mu n'ekitundu beera ku program yo ne ku TV yo